one on myself, weep. Kapalaga, baby. Have you ever imagined how it is like being a president of Uganda? Waliwo ebintu bye tulina okwebuuza naye nga tetunnanenya bantu. Naye wali okirowoozezaako kiki kye kitegeeza okubeera president wa Uganda? N'ozuukuka n'otunulako wabweno ga kati ntandikiddewa. Ng'owulira bank efuuse bank. Abayaye balidde sente paleti zifuuse paleti, baatumya paleti 2 ziza 25 kuliko ya 2 kuliko ya n'osooka obalaba nga beekuba olwo president n'olonda omwogezi wa poliisi n'olonda omwogezi wa government, buli omu ayogere, buli omu n'atandika okwogera. Kiki ekyaviirako oba ekyetaago kyavaawa ekyokulaba nti sente zikubibwa ate ne zongerwa mu sisitemu yaffe? Eyo statement ndowooza eriko bali egenzeko wa bali engeri gyayogedde si kwe kubuuliriza okugenda mu maaso. How would you look? Ogenda okuwuliranga mu UTL my president emabega kawo yalagira n'agamba nti ebitongole bya gavumenti byonna UTL ye sole provider waabwe ku internet ku masimu, era buli mupoliisi e Uganda alina esimu ya UTL, buli wa kitongole kya gavumenti alina esimu ya mango edayalinga mango. Naye omanyi kyekitegeeza okubanga olagidde sente ezo zonna nga tezikola. But guess who is responsible? Nga wakwata omuntu n'omwesiga n'omugamba nti gwe nkutadde ministry eyo. N'omubuuza oyina buli kimu ekyetaagisa okuddukanya ministry eyo, n'akuddamu. Not intimidate a ruling party. Because if they are looking for support, for us we don't go looking for support. We are the party in government. We have the support of the Majay. No gamba, okay? So, no problem. No problem. Ekyo nkikwasiza kati kankwataganye n'abeerala gwe n'antaba obadde ki. Muli neebuuza kyenkoze. Kyesitategeera kyenkoze gavumenti yange. Era ndi mukosefu, ndi mulwadde. Era nkyali mu kujanjabibwa nga simanyi enkomerero ya bulamu bwange kyenebeera oluvannyuma lw'okuba omukogo obutwa. Olowooza noddayo n'okomawo noga. I want to tell you, I'm afraid to announce to the nation that the watchman has stopped the owners of the property access to the house. We cannot go to UTL to find out what is happening. In other words, we don't know how much money the company is making. Aliwo olumu lw'embeerawo n'ensaasira president n'engamba naye omusajja ono yeetaaga awummule kyekyamazima. I'm always in the kitchen. For you, you are always on the dining table eating.